mbaga mu kitongole kya judiciary ndi mukozi wakyo nkolamu nga driver. Nzize wano kulaga ensi yonna ebigambo bye nayogera mu katambi nakogera katambi ako nga ndi mulamu ate era saakataika mu bamawulire oba TV, BBS oba wati no akatambi nakasukuma ku foramu yaffe eya judiciary bwe nakateekayo ow'omutima omubi oba yawulira nga kyenjogera kituufu nayagala kifulumya kisansanye mu mawulire kyemanyi nti kasookera waffe. So nsaba era neyanza abantu abambeereddewo mu mbeera gye mbaddemu mu nnaku zino mu kkomera kyonna kyonna kye mukoze nkyeyanza naye nga amazima gali nti kwenyimiridde n'essaawa zino sirina kye ngenda kukyusaamu bye nayogera nabyogera nga biva ku ntobo ya mutima gwange nga ndi mulamu nnyo. Nali neebase wange ku mulimu fine gye nali nkolera omu ku bamemba n'aweereza akatambi k'omuyindi nga bamukuba amasasi. Nali mu mbeera mbi nze gye nalowoozaako nga n'abaana bana bagenda ku ssomero sirina ssente kwegamba embeera gye ndimu nga tesanyusa kyokka oli mu tayimu eyo we yaweereza akatambi ako namanyira ddala nti kituufu kinsumbuwa kyaviiriddeko embeera omwami ono naye okola ekintu ekyo. Embeera gye mpitamu yeyanfoosinze okwogera nveeyo njogera ebintu ebyo naye nga mbyogera mu bumativu era mu kwagala. Nasoose n'ensonga nga ya musaala. Amazima saagala kulimba muntu oba mu kamera yonna ndi kwogera amazima nga kiva ku ntobo ya mutima gwange. Gavumenti ensasula $3,315 ye message gyendaba okuva mu banka. Ezo esente njogera amazima nga neekakasa teriyo banka mu Uganda esobola kumpa looni oba $5,000 oba 7 okusinziira ku sente zenfuna $2,315 tekiriyo. Kati ekimbeesezaawo kituufu bagamba ndina evidence ku kompyuta eraga nti esente ezo zonna yazifuna okuva mu August omwaka guwedde okutuusa kati April $16,000,000 you multiply olabe esente zafuna buli mwezi. Kati empisa ezo titujja kuzikiriza nze at least ng'omuntu akulira wano sijja kuzikiriza nga accounting officer. Waliwo code of conduct kiri ng'omu football pitch bw'oba ozannya omupiira bw'obeera back ozanyira mu back tomala gavaawo n'ogenda nti ogenze kuba goalkeeper oba ogenze kuba winger oba ogenze kuba forward. No, wali amateeka agavaninga abantu abazanya omupiira. No mu government public service tulina amateeka etugoberera empisa standing orders. So Kisambira namuwandiikidde nga musaba mubuuza lwaki wagenze kwogera ebintu bino ku social media nga waliwo ekkubo gyo wandikozeseza n'obuuza oba wali ekintu ekikunyiiza lwaki tiwakireese ninkitunuliramu nindaba kiki nti oba ki sente tubawa sente nyingi bampa sente fine naye allowance bwe bampa allowance nfuna $2,216,000 pa portal ezo zibeera myezi 4. Kati omusaala okubeera $23,015 omusaala njako $15,000 nensasula ennyumba obusente obusigadde ne bukola ewakaawo. Kati $2,216,000 portal emyezi 4 kwenzija school fees ow'abaana 4 dividing by 4 kwezi esente nemsasulako half kyokka ogenda okwesanga nga n'okushopping ebintu bye bagenda nabyo ku masomero tebiriyo naye nga eyo allowance afulumye $2,216,000 portali emyezi emeka ena. Kati nembeera awo neŋŋamba waliwo esente endala zenagamba opi namwogerako olw'ensonga nti judiciary yonna
ezo esente tetuzifuna ffenna uniform tubeera ffe badriver twogira oli noagamba nti nze wanti corruption nfuna esente miliyoni 3 owa criminal owa mulandisi ffe tufuna miliyoni 4 ono bwe bati embeera ng'ezo kati ffe ne tubeeramu abamu abafuna 3 2 n'abafuna 10 nga kyanjogeza ekintu ekyo opi nenkiremerako nnyo nga at least banteseewo embeera nga tubeera uniform obuteekyawa ffena badriver ku badrivers tubulaba abamu basanuka ne babeera n'essanyu olw'okuba bafuna ezo esente kati ffe ne kitukosa nnyo olw'okuba tufunye obusente tokaati tebina kyetukolera eyo embeera gye naleetamu opi ennyo temwali allowances naye allowances nzeseyo nga bagamba nti ogattagatta sente ezo tubeera mu miliyoni naye nkugambye ekifaananyi nti emiliyoni 2,16 otala emyezi 4 bwe njjako sente nesasula abaana bange banna nga nsasudde half nengula ne requirements ngenda okutuuka mu myezi 4 emirala nga sirina wadde 10 ate ziri endala zenfuna ziba zisasula balance bwe zisasula balance sitegeeza wano nawe nja kubeera mu bbanja ate olwedde bana baba batuuse okuddayo ku ssomero